Nyongera okulamusaako gwe yenna eyeekuumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno gwatannakuba ng'osubscribinga ku eno channel genda maaso osubscribinge. Baganda bange abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja balamusizzaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Ntegeeza nti nno kyemukola kya nsusso abali emitala w'amayanja abali e Saudi Arabia abali e Qatar abali e Oman abali e Dubai abali e USA abali e UK abali e South Africa Nairobi mwenna abali e Canada mbanirizaako nnyo mikwano gyange abali eyo abenkuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Muganda wange nno graduation oba okutikkirwa kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu kulese abamu nga bawuniikiridde. Abamu babadde tebakikkiriza, babadde tebakikakasa, lero we twabiyisaawo balowooza nti bijweteke tebiriimu mulamwa era walaba nga bakola kyamaanyi nnyo okulaba nga bakirwanyisa naye ne kibalemerera. Naye kaakati oluvannyuma finally kyamaze ne kibaggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli kintu ky'okola mu bulamu olina okubeerako n'embala, olina okubeera ne direction. Nabagamba direction kya makulu nnyo n'okusinga speed. Abafuzi baffe abasinga tubalabye batambulira ku speed ya waggulu, ebitiibwa babifunye naye direction yababula. Kati kasita tubeera n'omukulembeze ng'ayina direction kiba kitumala. Speed kw'atambulira si nsonga. Nina ebintu bye njagala okukwolesa olabe. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akola ebintu mu kasirise ewatali wadde ku announcinga. Akimanyi mumwagala nnyo musobola mumusondera buli kimu ky'aba ayagala oba buli ky'aba yeetaaze. Naye agezaako balaga nti nno mumalirivu okwetuusaako kyonna ky'ayagala. Ate byonna byeyeetuusaako nga si bya muzannyo si bya muniino. Yandibadde akola fundraisation ne mumusondera ku bintu by'akoze. Kati nkumenyera ebintu bino wammanga. Kajje azimbe ekitebe ekipya ekya National Unity Platform Headquarters ekiri wali eri e Makerere e Kavule. Oba ekyo wakitegeerako? Ekyo bwe kyaggwa kajje amale okuzimba School of Leadership eya National Unity Platform. Temwawulirako ng'ayisa kabbo. Kaakati ne ku luno kajja amale okusoma. Kuno okusoma tebakusomera weeks 2 oba myezi 3 oba mwaka gumu. Ateeka okuba amaze emyaka egiwera gikulungula mu 5 ng'asoma naye ng'asirise. Ng'abasinga mbala mu mujeregaayi abano badongo birerere ate biga olw'okubanga mmwe abafuzi abamu mwajja ne buddiguli bwammwe, mwajja ne bumasters bwammwe, mwasoma amateeka. Kati ekikere bw'okibikira ku gw'omusana ne kikaaba ku gw'enkuba si lwakuba nti kiba tekyategedde. Olina okimanya nti n'asirisa amanya. Kati omuntu asobola okusirika n'atakuddamu naye ng'amanyi ekyokkola. Oba okitegeera? Obusirise bw'omuntu omuntu ayinza obutwala nga weakness gy'ali. Naye yo weakness gy'olaba ge maanyi agasinga g'ayina. Agamusobozesa okutambula n'okutalagga yonna gy'aba ayagala. Gamuyambako okuulinga ekintu mu mbeera nga waliwo warm condition. Kikutwalira kisa okukuulinga temperature mu warm temperature. Ekyo olina okitegeera okuva ne kaakati. Nabagamba nti nno buli kintu ky'osalawo okulonda mu bulamu kisobola okugezaako okutwala mu maaso. Buli kkubo ly'ogezaako okukwata faayo nnyo. Tofaayo nti onootuuka otya, onootuuka ddi. Wabula faayo okumanya direction ki gy'ogendamu. Si kikulu bameka bakwegasseeko ku lugendo lwo.
abasinga bajja kuyambako dutambula naye wonaaba olukomekere ojja dukomekerera bw'omu, ojja dukomekereza bw'omu. Abantu mu bulamu olina okutambula nabo, tojaajinganga bantu mu bwangu obw'ekitalo ate tobeewalanga kubanga be balina okutambuza okutuuka gy'olaga. Teri muntu ku nsi asakisiidinga ng'atambudde bw'omu. Bw'obanga oyagala okutuuka amangu, tambula wekka, awo ojja tutuuka mangu gy'olaga. Naye w'onooba oyagala okutuuka ewala, tambula n'abantu. Ebyo bibiri bya njawulo. Osobola okutuuka amangu gy'olaga ate era waliwo n'obusobozi otutuuka ewala. Ekyo olina okukimanya mu bulamu buno kyadizayiningibwa weekiti we kitambula. Mu bulamu temwewalanga mikwano. Tambulanga n'emikwano. Oba okitegeera. Olina okumanya ddi bw'ogenda okukola ekintu. Tomanya bumanya ngeri ki gye bakikolamu, wabula faayo n'okumanya bakikola ddi. Faayo n'okumanya bakikola batya. Omala okumanya bwe bakikola, manya ddi w'oteekeddwa okkikola, budde ki obutuufu. Labira ku bakulembeze baffe tujja tugereberera, bonna be tuzze tunyooma, naddala Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabanga asobola okukikola, gw'olowooza gwe tosobola kukikola? Wabanga asobodde okukola bino, gw'olowooza tasobola kukulembera ggwanga? Kati okusalawo kuli eri ggwe. Abalala bagenda kwogera ebintu bingi, bagenda kujja ku mulamwa, naye ekisinga eky'amakulu omanyi direction gy'olaga. No matter bo badduka sipiidi kyenkana ki, ne ggwe kasita obeera ng'oli mu direction ntuufu, nze nkakasa ojja tutuuka bulungi wala nnyo ku gy'olaga. Kale mugwana wange kimpakubiriza oleme kwerabira ku subscribinga na kusharinga na kukomentinga. Gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo. Nabagamba njala tubeere nga tuyimirizaawo amayengo ga channel eno gasobole okuba nga gagaziwa. Baganda bange tugisapootinge ebeerewo, esobole okuba nga etuweereza, esobole okuba nga etuwa updates okwetooloola eggwanga lyonna. Mbakubiriza era kyemmanyi tugenda mu kasiki ssaawa yonna, kubanga tugenda kuba tuyozaayoza muganda waffe pulezidenti waffe, pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu lw'amatikkira. Awo bokka batwagaliza, gwe kirumye onootusonyiwa, munnange Mukama waatyo wakikoze.